kiro zigenda mu musanvu bali kukubonga abantu bagize bati kati mbuza buzibu ki ng'omuvubuka polisi amaje nga waliwo pikipiki nga 10 nga nzija mu buuzo bayinze sibwesiba ate bafane mfaje okubuuza omuvubuka obulungi bamukutte jeke ono bwamusika amuzeno ono amuzeno ono amugamba Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Kwebaza gwewe najyo sinzira okubanga otugoberera nze ajesamwe okubanga te kutusaako programu egenda okubanga te ebulira nyuvu gyoli ogira bulungi ogiwoomerwe. Ndi ne Timan the Angry Youth so twogera ku bigambo ebimu ebirala twabe embeera nga bweyina okubanga etambula. Nyongera okujukiza nti YM Property Consultants batulekamu ensimbi ne tusobola okubanga te tunekaanekana bwe tuti abagenyi tebateekamu naye bajja nga bo banyirira kati ffe ate otuukana nabo n'omutindo bisobola okubanga naffe ate ensimbi bagituteekamu ne tunyirira. Sijja nga bakuza obuswirire ennaku zino. Waliwo ekigenda mu maaso. Nali mmanyi bwange. Nedda ssebo. Okay, buuza kuba tusobola okubanga tuyingirayo. Abalayi balusewa assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenna abatwekuumiddeko tuyingiddewo. Timaani muganda wange Ajje Samuel ate ne producer waffe VJ Memo wanandoniri abalwazizza twongere kubasabira abaganda baffe abaffe memaiti abalwazizza memola abakoleko ana abasobola abaganda baffe abayise masanyu mwongere kuyisangalo mu maaso era nga mwebaza omutonzi kuba yasalawo nga alhamdulillah ne leero tukomyewo. Kimani kino kikolere Mungu. Ekisibo ky'abasiraamu kitandise leero, ekisibo ky'abakatoliki kitandise leero n'eddiini. Kimani leero siiba ku nasibi ambi siiba ku katika kambuze omwebaza obulamu at least bwako kati okutegeera nti nasiibye oyagala ntalege sulawo nga nsibulukirawo ng'ondaba ddakugwanza okusa kati okusiiba guba mutima basiraamu bwotayina sigulina kati gwetwa nze Samuel gwetwa okusiiba guba mutima era baganda baffe omugenyi yayingidde abasiraamu twongera bakubiriza nti omugenyi asinga ow'ekitiibwa Ramadan yayingidde Ramadan Karim mwenna tubakubiriza bannange musibe gabolodde balusa tuli eno balwala okisiiba abantu balwala omaye siba okozesa bajjayo n'endwadde zetutawulirangako nyina kuloti ku kyenda awo n'omugamba ate kuloti abeera ku bwongo kati bituuka bino ebiseera abasajja abanene ekirevu nga kikomeri bwe kitya alina sigida nzirugavu nnyo nomubuuza jama okoze otya yabbi nagamba wallahi ninamu obuzibu aja teyagenda tolina kusiibanga musajja omusiraamu omufumbo n'osiibanga aja titaliyo tanadda ne bw'aba yakyankana n'atya
okuyingira guno omwezi olina okubanga wamukolako dda nga yakomawo dda obeere mu kisiibo ekitukuvu naye kati aja agamba kati beekwasa abakazi awa bayaja tiyagenda n'omubuuza kyogamba aja ti yeddiini yo omanye abasiraamu batuuka mu bino ebiseera balina ebibamalamu. Nawulidde Ajja Haruna abakubiriza banne muve ku bintu ebikuba okitegeera abasiraamu mwesonyiwe ebikuba mu butuufu gwe Abudu naye nga Abudu ate mu swawumu okutta ebbereya Abudu gwe Moses okutta ebbereya nga yeewana n'okwewana ali ku TikTok bannange yo twajoose zino zi Johnny Walker Timan twafunyemu obuzibu nti omwana gwe bayita Martin Bukenya yafiiridde mu ngalo z'omuzadde omu yamukubye emiggo egitagambika. Story etambudde nnyo esatuleetinze mwonna kibi nnyo. Kati nga gwe Timan olabe ku baana olabe ku adolescent stage buli omu bwe babeera bwe twabeeranga mu masomero mbeera ki advice kiyinza okuwa abantu oba abazadde ekikulanga kino n'abazadde abamu twabatuseeko twagenza okukolaga amawulire nga abazadde abamu mulaba muyinza okuba omusajja muli ku mwana naye abaana bajooga nnyo osomesezza omwana wo omutusiza mu sente onoonye biki okitegeera mu bulamu bw'ensi teri kabeere Pulezidenti Museveni takkirizibwa kukuba mwana wa muntu era amateeka gamuvunaana b'omugoopa omukwata n'omusiba. Eddembe ly'omwana aliina omwana alina eddembe whether is a girl whether is a boy okitegeera kati bino abazadde bye tutijja nabyo nti omwana wange nze wantu wajja kukyama balenzi ku ssomero obeera naye okubye omwana ono omulenzi omusi naye ng'okimanyi nti omwana wo musomesa ate yamwagala kiina akabina masita ayagala kiyita obuna kubanga sitole ekulaga nti omwana yabadde wa senior 4 yabadde avudde mu senior 4 omwana agenda omulenzi yabadde avudde mu 5 agenda mu 6 yes omwana wa munno omusi awo amateeka we galina okuviirayo ennyo bukubirire gavudde n'omusajja yadduse olaba amateeka ganoonya owekitiibwa Ssentamu bukubirire nono gamunoonye bukubi gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 75688 oba noti 754 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda
tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda. Zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako. Kati gw'ow'ebbaala, loogi, duuka, maka, nandiki twekwate togenda kwejjusa. Ate ke twasumuludde sitooka empya, omunayuganda wa kunyumirwa bulamu. Ketomu original paasi, fridge, extension, njogere kindeke ki. Ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti. Yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Virayo nnyo bukubirire gavudde n'omusajja yadduse. Olaba amateeka ganoonya Oweekitiibwa Ssentamu bukubirire. Noono gamunoonye bukubirire. Bukubirire mpozi kyeki bwangu kubanga oŋŋamba otya nti omwana wo bamuleetedde akamuli oba akalabo ka Valentine. Ate abazadde tuli basiru. Ekyo kyekiregwa omwana wo taliiko nkwa kikwa bamuwagala. Omwana wo ali mu mukwano. Nazzi kuno nga taata bw'obeera n'omwana wo omulenzi ewaka nga tebajja kukuloopera nti bannange mutyabanga fedda bajjanga era ffe bamama waffe babaloopera baga nti ajje kyakola abaana baffe. Okitegedde? Nayo n'omanya kirina mwana muto ne maama yennyini. Omwana omuto mulaba tozaalanga omwana omulenzi neyefukira mu bigere n'osanyuka. Omwana alina kubanga atumbiiza ati n'asuula eri n'omanya nti mu bukulu awo agenda kusumbuwa abaana b'abantu. Ebintu bingi nnyo tujja wano tusomesa abantu ebintu ebimu babitwala for granted. You know? I mean, omwana yenna omulenzi okumanya nti mulamu nga teyatomerwa ndiga. Omanya abantu balowooza nti otomerwa endiga ekusanga otambula nekkuba omutwe. Zirange bwe nali mmanyi n'akakizuula. Naye bwe wali omanyi wali muwumba toto. Kakati ova buto. Ova buto bambi. Nga toyimirira bulungi. Tukozesa olulimi olulungi. Nga yakutomera oba mu lubuto lwa nnyoko oba yakusangawa kuba omwana omuto naye ogenda okugiragira bwoti nti omwana wange ate no oli yabeera mu bakyala banne nga yeewaana mwenno mukyali awo naye oyo dakisi afukaawo nomubuuza nyaba oli musiru notegeera dakisi alina fuka eri wala okumufunamu amakulu era lina eddagala kandi w'abakyala. Omwana wo singa ava buto nga yatomerwa endiga eddagala liririmu kwata omwana oyo mwekoonyeeko owogozaala lino ddagala kikolo nkugambye nkuwadde kikolo kiramba. Omwana nga muto bw'ali tompa yadde ekikumi kyo. Omwana nga muto bw'ali olijja n'onneebaza oli agirirawo. Kati kagambe kino omwana omuto osobola omulaba nti my boy tayimirira. Era eddagala eryangu ennyo okugira omwana woyo okubanga ekyagenda situka ayimirire musimba yala ng'omusajja mukwate mwekoonyeeko ng'oli bukunya naawe ddala. Ate era nga bw'oba omwana oyinza omukanga bw'omukola eddagala eryo ddagala bayita weeryo eddagala bino bya ddala si byakuzanya nti omwana wo singa afunamu obuzibu nga tayima kwata omwana oyo obusajja bwe obukube ku bukyala buggwe maama we omwana jakuteerera mulijja ne munneebaza nze gye ndyeka tetujala kukubira simu okudda ku mwami ono eyakubye omwana wa Bendi n'amutta bambi omwana wa munotta wa bwereere eyo kise future tetumanyi oba oyo ye Ssentamu w'enkya tetumanyi oba oyo ye Kingisaha w'enkya kituufu ayinza okuba agiwa enkya. Naye embeera eno yonna omwana ono n'alajja n'ebbanga lyonna ng'okyamukuba Baduga yatandise essaawa 2 saa 6 ng'akyamukuba kiina amalo kiyinza okuba kyali kyagala omwana waakyo. Ebisajja mwe biri ebisegusegu ebitategeera ebiwumba tuutu kali yabadde ng'alinga kumujja we musajja mulala. Abakazi bano bane bava mu maka g'abasajja lwagayisayisa agaagabi
ng'ekisajja kizze ku mwana waakyo kimwagala omwana gukizaala omanyi bwe bivevenga muze oyo mwana sinze mumuzaala muzina nnyina kati mbu muzina nnyina mujjana nnyina anti era kwe kujja n'ennyobo omuzina nnyina okitegeera tulina timande angry youth wano ku Lubalusewa TV banaye bujuzi balate nkibalira walala manyi nti mujjana nnyina kyekimu wano mba nyanguyiza nga bona abogenda ku luzi n'oyita boti kashotikaji emuzina nnyina kubanga aba yajja ne maama we ekiyinza wayinza okubawo possibility nti omwami ono engeri gy'abadde talinawo omukyala waka kayinza okuba omwana ono alina bibakozesa kati obwe busungu bwonna kigamba ate wenyiga ate n'onuddoganyigewo kyabadde kinywenjaga kyabadde kya kifuba kinene bwe kiringa Goliaasi kikutta omwana wa bendi kikubye paka kutuuka kutta mbalamu akaseera ako nyina ebintu bibiri byempulira muntu ng'omukuba owulira alaajana n'amazzi ago ng'ogudde mu mazzi okulaajana okubeeraawo ate nina obuzibu nze bwe mbadde nkuza abaana bange nkulizaamu n'ab'abantu abalala oba ab'abaganda bange obaaye naye nina ekintu kye neewuunya odda otya ku mwana n'omukuba oluyo olusooka olwokubiri olwokusatu kati awo ba tokyakuba oba olwana na mwana wo kituufu by the way olaba ebimu ku mateeka agakyasinza okuba amakakali ennyo amateeka g'obutemu ng'ogavuddeko ag'okkuba obukubi omwana guba muliro kubanga omwana bw'ayimirira bw'ati mu mateeka nga mwana muto omwana yenna kasitaba nga mwana gw'oli muntu mukulu ekigambo kye kiwulirizibwa nnyo kati oyo mwana singa yasigaddewo nga Allah teyamujjuludde omusajja oyo badde bajja kumukwata bamusire naye simanyi amateeka gaffe bagakola ddi bamunoonya twayogeddeko nayogerera Kampala n'emirwana Rachel Kawala yagaye nti batandise omuyiggo okimanyi nti kati nze poliisi ng'enjagala ng'eyagala kunkwata nze enkwata mangu era kituufu naye lwaki bwe mulabika mangu sebo nange nsobola okudduka nenneekweka naye era ekkwata mangu ogwo omuyigga eguteekawo nekkwata lwaki bano abasajja abatta abantu simanyi bwetuba bamutwaba nti nefica y'omwana omuwala naye erabika ekyo kisiraani kyennyini era kitaawe yamusimiddeko entaana kati oyo omwana omuyingira omanyi nti oyingidde magombe ekyo kisiraani kyennyini oyo omwana tagenda kuba mirembe ne bwalizaala baana ate ffe tuli bantu bakulu tulaba yes omwana gw'olaba nga atalina kyeyakoze but she was the cause the young girl gw'oviiriddeko omuntu okufa olina naawe omusaayi mu ngalo ogw'omuntu birabo byabadde bibyo ekirabo kya omwana abadde kiraba kyetidde taata yabadde amusiyaga nti byeyagala yaleetedde muwala kati oyo omwana yonna gy'alibeera kigamba okukulumirako boyfriend wange yafa taata wange bamukwata ne bamutta kubanga omuntu asse omuntu etteeka eryangu ery'omumusalira mob justice yes nze I believe in mob justice kubanga police tekola emabegakaawo nali nva kulaba mupiira kiro gwali mupiira gwaki gwali gwa Manchester United ojjukira omupiira gwa West Ham Manchester United ogwaggwa MM Premier League ndowooza gwe mupiira gwa Manchester ogusembyeyo tuba tukomawo ekiro tiimu esinga amaanyi mu nsi n'obugobere gwe tuba tukomawo tusanga oluyogumu ku kkubo mbuuza kiki nga waliwo omuvubuka wa boda nga bw'omanyi abavubuka bajja ne bakwana bawala baffe
kati nze bawala bange bava ewaka akutte essimu ye nnungi ayambadde bulungi nnyo olaba yes akaana akati akali decent kati bino bikagwa ensonyi kijja kikakwana kikayisa mu bakasola abalala essimu baginyakula esawo baginyakula mwalonga yali mwangu bamutwala ati yaliwa si wange mbadde wali ntegeeza nti ffe tulina abaana ayambalako bulungi bw'omulaba ogamba mukazi mukulu naye nga kito kati ne kali akaana bambi nakasanga kali 18-19 ng'omwana ssaawa 6 ez'ekiro zigenda mu 7 bali ku kkubo ng'abantu bagize bati kati mbuuza buzibu ki ng'omuvubuka poliisi amagye nga waliwo pikipiki nga 10 nga nzija mu buuzo bayinza sibwesiba ate bafana enfo gy'okubuuza omuvubuka obulungi bamukutte ejjeeke ono bwamusika amuzza eno ono amuzza eno ono amugamba tula wansi omulala amugamba situka ne mbabuuza afande buzibu ki nti this boy ne mbuuza omuvubuka buzibu ki omuvubuka nangamba hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services.
gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Mwana sawa mukaga ez'ekiro zigenda mu 7 bali ku kkubo ng'abantu bagize bati kati mbuuza buzibu ki ng'omuvubuka poliisi amagye nga waliwo pikipiki nga 10 nga nzija mu buuzo bayinza sibwesiba ate bafane enfo gy'okubuuza omuvubuka obulungi bamukutte jeke ono bwamusika amuzze eno ono amuzze eno ono amugamba tula wansi omulala amugamba situka kaki ne mbabuuza afande buzibu ki nti this boy ne mbuuza omuvubuka buzibu ki omuvubuka nangamba lasiti ondaba nzija omuwala ono namugje Ntebe ku lw'Entebe ne muleeta eno naye mutuusizza wano nga byagera tebigatta. Omuwala bamubyeko essimu ye bamubyeko ensawo talina ssente yadde 10. Kati omuvubuka agamba nti mujje ekajjansi ne muleete wano ne muwe emitwalo 3. Ne mubuuza obadde omuwaza ki nti anti transport we ne mubuuza gwe gwovuze n'omujje ekajjansi n'omuleeta Matugga wano manyiwo n'agamba ye eno Matugga ne mugamba kati 3 obadde omuwaza ki ne ngamba afande soko nkubira omuvubuka ono oluyi n'amuwa ne mugamba omwana omubadde mumutwala wa n'agamba rasta ne ngamba afande bano babbi ne bamwambusirizaawo naye nga baali balemeddwa omwambusa on your orders. Yes. Fe bali batuyamba to keep law and order. Ne ffe tuteekateeka amateeka. Wasanzeko abamagye mu parliament nga batudde batuteesereza amateeka. Kubanga nga kintu kitono nnyo kibalemye otegeera nti kibategeeza mu gakiika agende mu mateeka avunaanwe ayina ne piki. Bamubuuza ssente omuwazi ati nti ate keyala naagira ngamba afande piga but omusirikale ategeera ennimi ezo fanya kintu kidogo piga yeye abo abasajja bali ku kampeyini za Kyagulanyi singa balinga Kyagulanyi atambula ne ssente nga bagamba afande n'abanyiga kasete olowooza bandi mukubya ebiti ya gasi fanya kintu kidogo piga yeye zennimi bize bategeera timan awantu awo nga tuvuddewo tugenda kuddawo ku waliwo sitoole y'ekawanda eyo omwana yabula Mande omwana naye yali mu myaka 7 yali mu kyakubiri pitu omwana bagenda okumusanga bamusanga afiiridde ekawanda emanju wa research abazadde bagamba bamutuma ku mazzi n'atadda. So serious advice to the parents okulaba nti abaana bano tukoze tutya abaana bano butatugulako n'ekirala nze abazadde batwala obudde bunene ng'atumye omwana kuba omwana bamutuma saa 11 baatandika kumulunya ssaawa 2 mbuzi abazadde abamu mbuzi gwolowooza buli azaala aba yeteeka okuzaala fe abaffe nga bakozi
nze natandika okutuma abaana bange nga bali myaka 2-3 n'omugamba genda ku dduuka go and bring sugar. Netimanyi omwana emyaka 2 n'owange muyisa gye bali abali ba genius, they are genius kids. Okay. Tokubina ebyana bisekibotte birumonde bakizadde nnaku zibulako bakibisse bubisi bwe bamaze okukizaala mama wakyo takiyonsa kigenda kukola nga kirina amagezi. So lwaki abazadde tebayonsa n'abaana banna amabeere gaabwe galemeggwa bisigale nga ttutu. Omuzadde n'ogaana okuwa omwana omanye embuzi eziri kuno ku nsi Katonda yatutondera embuzi muli embuzi z'abakazi zibulako biwata. Olina yangamba mbwa Yesu omwezi gumu omwana olinga gamba nti nze ebbere lyange oggwa bebi wange anayonka kuki ate gwe omusajja gwe gwayita bebi kituuka n'okuzaala eno kiyonsa naawe kikutadde ku bbeere ddala kikutadde ku breast feeding oli wa myaka 4 abayiniraavu bambi eyo bambuzi siraavu anti n'embuzi erya neeba neraavu toziwulira nga zibebera mubuuza abadde ki muwali mwayagala ki tuli muswamu. Story eyo yandaga nti abazadde bano bakolamu obugayaavu nti omwana Timani bw'omutuma ku ssaawa 11 ewantu wagenda mupimireyo eddakiika 2 kuba gwe amutumye oba omanyiwo manya nti eddakiika 3-2 bwe baatukolanga bawandanga ddusu ffe twakulira mu mbeera naye bannange bano abaana b'ennaku zino balina emirembe. Omwana omutuma n'agenda nga omuwadde n'essimu ye agenda anyiga. Ffe twanyiganga ki Asporo kwinini bakutumyeko kwinini ne bawanda eddusu welikala bakutumye kwinini n'ogera ng'oyimba ati Asporo kwinini olwatuuka ku dduuka bakubuuza omaye edda dduuka lye lyatundanga eddagala tuvudde wala nga sidi pharmacy kati nga bwe walaba pharmacy kati zaabalukawo hine mutuufu Mzee Museveni batukutogera nnyo obutasoma okusoma kwakuzibikira nnyo tosobola kungamba nti twava mu dduuka okugula eddagala Hedex Panado Quinini Asporo from shops to pharmacies. Ensi yatulika ddaba sajja bannaya ensaji kulaakulanyiza kaakati ogenda otuukeringa bakubuuza ssebo oyagalayo ki oba Asporo ogalindako oba Quinini ate anti bagambye ate terikala ate abantu bedda balinanga amalusu amagumu nga Liwanda waawo abanga ataddewo akati kakabaala ennaku zino sitegeera oba bye tulya byebinafu ebintu bisaabulukuse nnyo n'amalusu gasaabulukuse oba teyali Wanda onywa amata ogagulawa olina gwogagulako Friday kati oddamu otegeza amataago gogula olugayiwo gabanga kimyaso amata gakola kati amata ag'ennaku zino anti omugamba mpaayo ebikopo 2 n'abireeta n'okwata kajjalibo oyiwewo ku ttaka olugayiwako obanga alabye kibunoomu amata gedda baagayiwanga nkugambye ffe twagezesebwa ffe twayita mu mbeera ye omuzadde ng'akwata akasaanikira k'amata bwe kati n'akayiwa ku ttaka n'agamba gakale ng'amata gakyaliwo nga tegaliiko lububi nga gali ku origin naye ag'ennaku zino gy'eddusu lyedda eddusu balitekanga waawo yagamba nga nkutumye munnyo saagala ozanye n'agira bwe n'alikuba waawo n'oyiriba n'emisingi n'ogenda wano nga tewali n'oddako wali nga tewali n'okkirira eri kaakati gy'otidde okulwa ng'era toleeza ali n'okomawo emisinde ogenda okudda nga alinga gye yakawandawo naye ag'ennaku zino Liwanda ewoolabe kibanga kizungiriza oba tebakyalya bulungi ebyendya byakendeera gye ebyendya byasaabulukuka kati kagambeyo kino abantu bayinza okuba tebakimanyi naye bakkiriziganye nange
nti Muzeeyi Museveni agenda okujja wano mu 86 twayina pure everything. We had pure everything. Ngachi. We had mangoes, pure mangoes. Ate mimbiri jiriwo. Waliwo gasiya bikolerere. We had pure trees, timbers, mahoganies. These days, labe ebiti bye tuyina. Kirabe kicho bakiyita batye ekiti. Muyembe. Ogwo. Eguno. Baguyita batya. Sima. Ate singa kisoka waninide ntwalo jange 5 wano wenyini. Ogwo muti baguyita batya. Guno. Ogwo. Ate guno ogukulima. Fene. Kato kiraba. Lwaki kito kimanyinga guno okumanyi gulinga muti. Twayina amatooke. Ettooke lyolya n'okomba engalo. Ennaku zino kyakomba engalo ng'olidde ettooke. Ate mu matooke 6 mubaamu embidde 3. Buli kye tulina kiri duplicate. Duplicate everything. Gwe kyoba omanya twayina amata, ente nga ziva amata amagumu. Ennaku zino tuyina ebite bivuututa. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna. Ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tuyina ennyumba eza buli kika. Gwe wa rentals ekikyo kyawedde dda. Ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Duplicate everything. Gwe kyoba omanya twayina amata, ente nga ziva amata amagumu. Ennaku zino tuyina ebite bivuututa. Nze sisobola lunda nte za guno mulembe. Anti ogenda gigula nga nkyayina. Okanya kwebuuza ente empadde ebidomola by'amata liita 2 ebidomola 2. Nti omukazi yennimba nti kubanga bagiguza bagamba eruŋŋanda. Kati gwolaba kijinyi musekiti. Yawe ebidomola by'amata 2 liita 4. Eyite baate. Artificial. Bana kasooli. Twalyanga kasooli. Kati aje. Muno mu bulamu bw'ensi waliwo ebintu nga bw'otakiriira mu kintu nga tolidde. Ebikajjo mulimu namujinga. Bw'otalya ku kikajjo kirimu namujinga oba olidde ki? Omuyembe gulina okubamu ku nvunyu. Kiro olumaluma n'ozirumamu. Amapaapaali okyalaba ku ndiwulira. Kyogamba yasenguka yadda Kenya. Dayi. Ndiwulira okyamulaba mu kasooli. Nga wito wamuyitanga ndiwulira. Baleeta eddagala bambiri ne balijja. Eryo eddagala baleeta muzannyo. Bino byaluse ebibaluma. Kati gwe nali nkusinga obunene naye wagejjera mu myezi 2. Kati ebyo ebintu ebigeterera ebyo byebintu olaba abazungu bagamba omwana ayina emyaka 11 aje nga akusinga obuwanvu n'obunene. Nga is a giant. Webuuza banna. Baby giant. Biragala. Bo tebalya ki. Okimanyi nti mu bazungu ku kkubo osanga amazzi ku taapu onywa bunyi. Kituufu. Gagezeko e Uganda. Timan. Nasanze mukwano gwange nanyumiza nanga yapangisa ennyumba. N'ennyumba emufuukidde ekizibu, ennyumba eyogera. Kiki ekiri mu mayumba g'ennaku zino? Nange ennyumba yange eyogera. Anti omanyi mu njogera y'Ekiganda bagamba nti ennyumba eyogera. Ennyumba yo aje eyogera lwa nsonga. Singa obeera mu nju yo
bakubino kati aje mu abasula mu muzigo ogumu ogw'omwemu eso naye omuntu ayina ennyumba amaka nti aje obeera mu kisenge n'owulira nga omwana agamba taata akambe kabuze n'omugamba kebeera mu kiyungu nga gye kali ddala shuwa naye kakati ruumu emu akambe we kakubula awo munda kaba kagudde kaba kagendedde mu bikuta oyina kukata buti era gula akaalo bagenda kasasira eyo mu bikuta kati enju zoogera era oli bwajja mu nju yo tayinza kugyogeramu amaanyi g'enju yo gamulwanyisa tobiwulira bino nti omusajja oyo yabadde w'amaanyi naye yagenze kakazi kati maanyi ekyamutuuseeko nze sikirabanga nga ndi munafu naye yannumbye wange enju neeyogera kati naye sitegera oyogera ku nju eyogera etya ngamba zino enju ezirimu ebyokoola ez'abapangisa tozinyongera tonyongera mayumba ekirungi aje gwe kati wavamu eyo embeera ey'okupangisa wano pangisa wali ate abapangisa tulinga basibu nti obeera wano nga wopangisa naye ng'ate bw'obuuza ebwayise mbuliza ku nyumba zaawo mbulinga ez'ogenda okugula mbuliza ku nyumba zaawo omupangisa ono asooka yavuddemu era bw'obeerawo okubyogaba ennyumba za maama we naye wagala genda pangisaawa kati ezo ennyumba tupangisanga ennyumba evuddemu omuntu ziba za bisiraani ezo bannange muli ebyoko abantu anti batambulira ku mayembe batya n'oyingira ennyumba lwogenda osulamu ogenda owulira nga esaamundeka omukyala ali mu kyalo olimu n'abaana abaana beebase kubanga omuzadde n'obuvunanyizibwa olina okutwala akadde n'osituka n'obabikkako baabaana beebikkula ekiro naye olaba otudde ku buli wakamala okubikka precious ogenda owulira mu ddiiro saamundeka nga bintu byogera linnya lyo kati nina ennyumba gye mmanyi y'abapangisa naye ali ennyumba bw'ogigendako bw'oti lw'osuzeeko gw'olumala osasula bw'oti ssente ate ebeera katale alla teremererwa kufuna mupangisa bano abazimba be bagiteekamu ebyo ebintu abamu bannannyini abamu kati baaba balaki abayagala nti ennyumba ze zikole agenda kuleta zireeta abapangisa anti abantu abamu aicu zaabwe ntono kati yalowooza nti bw'ana agenda wajjajja kabondo n'amuwa erireeta abapangisa bw'ana abapangisa be bagenda okubeera ku nju kumbe kabondo agenda mu buttamya abapangisa ziri ennyumba ojja leero n'osasula basobola okukulaga ennyumba endala yonna n'ogigaana n'ogamba njagala eno naye olutuuka ekiro nga weebase ogenda okuwulira nga ennyumba oluggi lweggula ng'osituka nga kitufu lweggudde kati ng'ojja ng'osebya ogolalawo ng'olyakuba kateni pu ng'akuyitako emisinde akikola omulundi ogwo gumu ziri ennyumba ziri emizigo nga 11 naye abapangisa balina obudde abapangisa mwenna ennyumba yammwe erina okweggula buli nnyumba omulundi ogwo kate niyewujja omulundi ogwo liraafuluma tozanya na duniya agala kunnimba naawe tata w'abaana ennyumba gye njogerako nga ogenda n'osibawo neweggalirayo munda n'ova ku buliri nga gwoggaddewo nga waggule ziri muno muwakiso iye ennyumba emu eri ku matuggaawo alla tebeeramu ompangisa kumala myezi 3 kyokka ate abajja bagasasula myezi 4-5 naye koletya gw'olujja n'osasula oba oli ku buliri ng'olyaggulawo kati okulaga nti waliwo agguddewo ate aggulawo akyaliokudduka ebisi ejjooga eriri wali aggulawo ali munda okitegeera n'ojja ku mulyango olaba ani aggudde enju yange n'alyoka kuba kateni n'akuyitako
nena gamba lumwa jatomera munne ajatomera obupangisa waliwo ennyumba endala kati bagamba ku balandlord abo bagamba ki kiraka mmwe mwagize n'ebintu tewali mupangisa abamweri enju ogenda owulira abaana bakaba oli mupangisa toyina baana abaana be bakaba tatandika kikuwaliriza okusituka nogamba oba neiba ayina firimu alaba firimu kati naye ngaowulira amaloboozi gaga tatandika nga bwosimbira bwowuliriza tatandika kyokka gyokoma owuliriza ate eddoboozi gye likoma okugenda munda ennyumba mwoyingira ng'emmeza ogireso gikoze bulungi bwoti n'okomawo ng'emmeza ekyusa eri bweti bagitegese bulungi walese emmeeza yo bulungi etunudde ogera okudda ng'ekyuse anti gwe wagitegese bubi wano wagikiisa abakulu bayitawo agiwalabye ebintu bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya nze nayina abayimbi sigenda baatula manyi betwali nabo ne tugenda Hoima Road ne tukuba gye twakuba ne tumanya tugenda n'etwetwe kati tuba tukomawo ekiro omuyimbi omu atuvuga omuyimbi oyo mwagazi wa cupa temuva ku mumwa tutuuka waliwo ku kyalo bayitawo gayaaza kiri ntwetwe saawa 8-9 ogw'ekiro awantu awali akasiko akakuppa obulungi nga saidi kasiko neno kasiko green tujja mmoka afa tuli mu Nuuwa tulimu abantu nga 8 omusajja agenda okukuba bwati tooki ng'akamyu kajja mu kkubo kabuuka kati nga kasibira mu kkubo keero kati ono promote yali atutegese eyo ng'agamba dereva siba ng'amubuuza lwakuba nti ne dereva musajja muntu wabya kuba Saalongo muntu wabya buwangwa abimanyi ng'amugamba siba ng'asiba aje ng'akamyu kabeera mu kkubo bwe kati nga bwe kajja bwe katunula eno kati yali akakubyemu full light mu butuufu ng'akamyu kaakaamaaso eyo embuuzo gibuuza nga kuzenja maani ng'akamyu kaakaamaaso nga kagaanidde saawa 9 ogw'ekiro omwana n'atugamba manager Deriki n'atugamba lindako sooka osibe oyinza okutomera omuntu nga tomanyi kubanga ye gy'abeera akakaalo gayaaza mbu si balugo balwadde ye bino ffe abasiniikiriza amannyo anti oyinza osinika n'osula ng'osinika nze asekaseka tobeerayo gwe tosobolayo ate gwe wetaagayo ffe ab'ettima kuba bakola baga naye naaleka naye ate mulogo nnyo omanyi omulogo yeezira kuba muntu ng'oli mugoovugovu osiniikiriza oli wakisa wenaba wa ttima nnyo ttima mumwalikola mutudifuna yiyi mukama yagaba yakuwa ettima li kati omusajja atugamba nti ayinza okuba nga oyinza okutomera omuntu akamyu aje kagaanira mu kkubo naye nga kabuuka bwe kati kalinga akaagala osala ekkubo tekasala eno teri maka ne twebuuza akamyu saawa mwezi ekiro kakola ki kati temuva mugende mukajjewo anti muyinza osituka mugende musitule muntu munnamu n'abafuukira ekyeneera era we nakakasiriza nti bali abantu bakambwe ennyo akamyu kali kagaanira mu kkubo ne tuyimirira ka distance ka ntanga 20 akamyu ako kabuukabuuka mpolampola kati ne kadda kikubo kya ttaka tuliyo mu kyalo munda ne kadda ku kkubo ebbali ne katunula ku kkubo kati nga bwolaba omuntu ng'oyimiridde oyaga ayimiriza mmotoka kati omwana atugamba kati simbula Saalongo n'avuga ne tujja tuba tukayitako nga twataddemu dda ddiimu okuba muntu full light n'akugamba kale muleke mufulu obulamu bwammwe bwonna ne tujja ntumuyitako omukulu bulungi tuba tugaa tuti
omwana asumuye embozi natugamba kati omulaba hayinza okuba nga muzeeyi gundi gosindika amanyi omukuba mu ettaala nembabuuza nti ebyo gyebiri nti omuntu asobola okukyuka n'akola ne bagamba eno tosindikirayo manyi ojja n'omukubamu ettaala bwotyo n'agaanira mu kkubo wallahi ne mutatuuka ne ŋŋamba nze eno temuddangamu kundeeta ate bw'oba oli mulogo naye ng'ate osoomooza ekitegeeza osoomooza kutta walaba waliwo olugero lw'ennyumba ya Dawudi House of Dawudi mu lugero olwo mulimu kabaka Samwero yagamba kabaka Sawulo n'amugamba genda olwane Abamalakayiti mubatte mubazikirize. Bamalakayiti baali balogo nga basezi bali abantu tebaagaliza kati kabaka Sawulo atowa oda mugende mutte Abamalakayiti bonna ebintu byawe byonna bye balina mubisuule temukwatako golodi waabwe ebyobugagga biti mubireke ente zaabwe bakyala baabwe temubakwatako. Kabaka Samwero nga bw'omanyi omusezi ku kyala azaala omwana omunyirivu ekituufu. Kabaka Samwero bwe yasindika abasajja be ne balwana Abamalakayiti ne babatta ne babalawo kabaka w'Abamalakayiti yawambibwa yali musezi nga yenna enjala zawambwa ziti ebiviiri ebinnyo amaaso nga muweeza wa sitaani. Sawulo yajeemera ebiragiro bya Samwero kuba Samwero ebiro orders yazijjanga wa Katonda kati era nga ye yaleetera obwakabaka okubeerawo obwa Isirayiri. Kabaka Sawulo awakanya batta be basse nga bakwata abakazi babawamba babaleeta eno bateeka mu lubiri batandika kweyagala nga bagolodi ente z'Abamalakayiti ebyokulya nga ebyege zaabu nga bagabana. Samwero ng'obubaka bumukkako yali mu nsozi nga Katonda amugamba genda ogambe Sawulo ekintu kye yakoze eky'obujeemu nga Samwero ajja misinde bwe yagamba Sawulo yagamba Samwero buno kubanga Sawulo yalondebwa Katonda. Samwero ye yaleeta Sawulo okumwanjulira Katonda nti ono asobola okubeera kabaka era ng'obwakabaka buyimiridde ku nzikiriza ya Katonda. Sawulo yatuuka n'afuuka w'amaanyi nnyo n'aba nga yeeyita Katonda nga obwakabaka okukkiriza kwonna kwa Sawulo Katonda amuvunnamya yamuggyako obwakabaka yamugamba nti alifuuka kabaka aliweereza abantu alijja. Ekyo kisitole kye kya gundi Dawudi eyatta empologoma n'atta ne Goliyaasi. Oli mulokole muki? Mu Yesu. Born again oba born yesterday Christian? Mu Yesu. Mwabuzi mugenda nnyo ku ebyo byawandiikibwa. Ate ebimu temubimanyi. Ate tubikyusa. Mulina mpozi Bayibuli nga 6. Kati amaanyi omuntu g'olina Katonda yagakussaako gwe tolina maanyi. Kituufu. Sinna gamba ndi nga yina. Katonda yalonda n'agamba gundi kati akole bw'ati mu kiseera kye. Okay, Timani nga tuwumbawumba. Twalaba obutambi bwa Jeno Zokanya. Jeno. Naye kituufu. Jeno asigala Jeno. Ku butambi buli. Naye ekintu kyensooka okuvumirira. Kubanga tetuyinza omanyi ensi erina bajjenos whether abajjeno bagwa mu ttulo baddala oba bajjeno bano bennyini abaffe bakomando babalwanye they must be respected. True. Eno tuli mu bajjeno bafa ate no tuleeta bano baleeta bajjeno bali mu mazina ga kisododo kale tekyabadde kirungi nti twandibadde tukuza amazaalibwa ga Mukama waffe ow'ekitiibwa amazaalibwa g'ow'ekitiibwa Bobi Wine
Atenga muleta video za soganya. So kyensoko vumirira aji. Ekibi mu kino. Kiri mu security organs zino zetulina. Why should you put people on shame? Why do you capture those videos? You have your rights. Your phone is your phone. You can use your phone in any situation you want. See? Kati gwolaba nti ababutadde be bakoze ensobi. Bakola bubi nnyo. Ate lwakuba nti we don't stand by the law. Abo benyini baba beetaaga kukwata kuba mu mbuga. Yes. Mudispense privacy y'omuntu. Kubanga gwe mumala omanya ezo videos era aje bino ebintu bannange mubikolenga mwegendereza. Lwaki ogenda mu kaboozi ate nojjayo video mu recording? Ebanga press conference ati wakuba bagituma kaboozi. Mamugenze nyumyamu. Kyekiba kwasa ebyo. Why do you? Nokwata bwoti notamuza bwoti nomano. Olaba aje ensi ya. Obuzona mwe mwagala nnyo bakakasa. Nti oyo wamukuba nti namusabula. Ate abantu ekisinzo kituufu. That's why they capture those videos. Ku kyalo mwine ekibiina kye mulaba. Kati yako kakasa balinzi naitawo. Buli omu ayagala akirye. Gundi ayagala akirye ne gundi kati obukakafu bwe buno. Kituufu. Nti wabadde owagana nti siyo. Nidda ni wano. Omanyi kwa chenkovu esiye. Yema okusibewa kuliko obukazi obuzungu. Ono bamuyita Antonella. Wamwegomba dda. Mukyala mufumbo. Ono bamuyita Antonella. Mbuuza yani. Antonella. Valentine twamugulidde eddole eyo. Ono ye mukyala wa Lionel Messi. Eno ye family ya Lionel Messi. Ayo si family. Eyo lwaki tugiteekako? Nagiteekateekako dda n'embikowa. Ogira obalaba. Kati ono ye mukyala atuzaalira. Family yange ogiraba. Kazi Messi alina baana balenzi bokka. Kagambeyo kino ekintu. Nze ndi wa mukisango wa malibu agudde mu nnyama. Atya. Mugenda ku lumbe. Wallahi gwe n'ogenda bakuwe omuceere omulumba nga tegulina supu. Kituufu. Owamalibu ne bamuteera ebiyungula ku sowaani. Kati nze abaana bange bepositinga bonna. Bonna buli omu alina essimu. Bonna bagula amasimu. Abantu bonna bagulira. Ate sinnaba. Ng'oli musajja mukopi nnyo. Kati tekigana kwana kikazi eyo n'okiwa essimu. Sisobola. Yina omukazi omu. Oyina omukazi omu. Kirungi weekumire ku oyo. Naye era n'oyo ka iPhone akakwata. Mama Aju nyabo. Nkulamusizaako nyabo. Uma program eno kisobola kubanga tubusi. Kambuuze ku mukyala omukwano gwange. Twagala ebbo balikutte. Tubatya ennaku zino. Nze sinze gino zoganya. Mama Aju nkulamusizaako munnange. Munnange mbadde ngamba omusajja akugulire ku iPhone. Okutte simu ki? Google Pixel. Kati anti iPhone z'abakyala. Tekisoboka naawe. Nina mukwano gwange ali bweru eyo. Yagula iPhone. Naye ndowooza mu myezi 2 ng'agisizzaayo. Aleki. Ne mugamba essimu eriko kati bagiyita Google Pixel. Ey'abasajja. Teyawula. Gwe kyoba omanya bw'oba oyagala omanya Google Pixel genda onoonyeze ku bavubuka b'Iranda n'essimu gye bakwata gye basinga okukwata. Ne Liverpool erina ebivugavubuka ebyesiriwaza ebikwata essimu ennungi Graven Baki. So Google Pixel y'essimu entuufu kati eriko. iPhone z'abakyala. Nze nyinza okukwata iPhone. Kino kujja abantu bazikolerera maaso asatu. Okay.
Ndoza sibula batulaba. Babadde batulaba. Omanyi Jeno zoganya yakyandi ku birowoozo. Twakafiirwa ba Jeno, I think ndoza kati balinga babiri. Kubanga waliwo Jeno eyasooka n'ayitawo awo, ate ne Jeno waffe Sande akulira Barracks y'e Masaka. Obadde okimanyi nti Jeno Sande alabika y'abadde akwata ba Eddie Mutwabo biki. Ye yawerako n'agamba omuntu yenna ajje Masaka. Abo simanyi abanno. Nze mbamazeewo. Abakugundi security, you know. Nze nagamba lumu njagako security yezoganyemu ku Muzeeyi Museveni nga bwezoganya ffe. Ate sobola mukulembeze. Twabadde tuli awo ne Jeno Sande n'ayitawo. Twabadde tuli awo ndowooza waliwo Kano akabadde nga ka dessert. Anti ku mmere y'abakulu kulina okugenderako akantu. Obaye tokimanyi. Kati mu kuziika ndaba Jeno omulala asituse. Era nga he was complaining. Ku birungi bye tukoze. I mean, ku bibi bye tukoze. Temugamba temuli birungi. Temuliimu birungi bye tukoze. Who is killing us? Ani atutta? Ngalo jena apoza. Tonamulaba. Bane mwe mubeera kuki? Kali abatu omuntu afa bufinga buli. No. Kati gwo manyi iki? Simanyi neze mwe muntu afanga omuntu. Oyina idea yonna ku ba Jeno abafudde. Bade bakati ba. Kati oli Jeno. Muzeeyi Museveni ye muto ku bali. Kuba ne Muzeeyi Museveni he is a general. Naye tugambe mbu muto ku bali abajja bafa abakadde bano. So Jeno yabadde abuuza, why are you killing us? Mukuziika. Hey, sakalabya. N'agamba lwaki mututta? Ani atutta? Ani atutta? He was a general. Nengamba bano tebafudde byabwe naffe tugamba nti Allah yageze. Nabo waliwo abakwatamu. Bwe baba bakwatamu betunulemu. Ani akwatamu ba Jeno? Abadde batulaba ku Lubaluseewa TV. Tweyanziza okutulaba okutugoberera baganda bange. Subscribe ekyo ekintu kikulu nnyo. Producer wange Memo Begapanya. Baganda bange mwenna abali bweru w'eggwanga Lajapanya Solves. Muganda wange ajje Samuel Ganose. Okay, tubadde timba olunaku lwaleero yangu youth. Tutambudde bulungi nnyo era tujja kuba nakibitubamu bulungi nnyo musobola okuba nga mubiraba bulungi. Tujja kuba tumuzza olunaku kujja kuba lwakusatu. Nze ajje Samuel. VJ Memo yabadde production. Titujja kusukka wano Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Blessed power. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.